Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Agulumizibwe Katonda omulungi omwesigwa. Yeebazibwe Kabaka w'abakabaka. Busaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Weebale Kabaka atukuumye okuyita mu kiro. Weebale Katonda omulungi akyatuwadde obulamu. Weebale kyatuwadde ekisa okubeera abalamu. Ate ku makya ga leero tulabye ku musana gwa leero. Osaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Teryaggwenkana teryakufaanana. Weebaze Mukama muganda ge mukwano gwange. Weebaze Mukama gwakedde leero ng'okyali mulamu. Weebaze Mukama gwakyalina amaanyi. Weebaze Mukama gwe bayita ogenda ku mirimu mangu mangu. Gambayo Mukama ekigambo nti Mukama weebale. Katonda wange weebale. Weebale okunkuuma. Mazima olaba okedde oli mulamu. Era oyanguwa ne bakuyita ogenda ku mulimu. Waluddeluddewo dda. Naye mugambe Mukama weebale. Osaanidde ekitiibwa. Osaanidde amatendo. Teryakwenkana teryakufaanana Kabaka w'abakabaka. Oli mulungi. Oli mulungi mukwano gwange asinga mu mikwano gyonna. Haleluya. Twebaza Mukama eyatununula. Twebaza Mukama eyatulokola. Neebaza Mukama nze eyannunula. Neebaza Mukama kubanga yandeesiga. Oli mulungi Kabaka w'abakabaka. Haleluya. Leero tuze ne morning hope yaffe essuubi ly'okumakya. Wasuubira ki? Ki kye wasuubizibwa? Era ki ky'osuubizibwa? Amiina. Buli kaseera tubeerako ne kitusuubira, buli ddakiika tubeerako ne kitusuubira ku ddakiika eziddako. Naye gw'osuubira ki? Era osuubirira mwani? Nze nsuubirira mu Katonda wange. Essuubi lyange riri mu ye. Omusana ne wegwaka, enkuba ne wetonnya, Mukama asigala mwesigwa. Amiina. Wuliriza, Abaruumi 6:9 lugambye bwe luti 9 paka 13. Waliwo ennyiriri 5 zetugenda okusoma. Haleluya. Olw'omwenda lugambye bwe tumanya nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate. Haleluya. Tuluddemuko katono. Bwe tumanya nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate. Okutakyamufuga. Okufa tekukyamufuga kubanga yazuukizibwa. Ensonga lwaki naffe twakkiriza. Ensonga lwaki naffe tuli ku ye kwe twesigamye kubanga yazuukizibwa mu bafu. Ate atakyafa nate. Amiina. Takyafa nate, mulamu lubeerera. Wa kisuubizo. Ensonga lwaki naffe tumukkiririzaamu. Ensonga lwaki nange mukkiririzaamu. Kubanga ndaba nga mu ye mwe muli obulamu. Kubanga we yafa emagombe n'avaayo. Era ali mulamu olubeerera. Bayibuli wegamba mu ye mulamu lubeerera. Amiina. Lubeerera taliddamu kufa nate. Nange oyo kwe neesize. Seesiga nze ne biggwawo nange. Nze nagaana ne ŋŋamba sijja kwesiga ebintu ebiggwawo. Sijja kwesiga esente ezironda. Sijja kwesiga kuba bazikyusakyusa buli kaseera nedda. Sijja kwesiga maama oba taata oba baaba oba baana bange. Nabo baggwawo. Bwe kinki omuntu n'afa n'akulekawo. Nagamba kaneesige nange Kristo kubanga yasuubiza mulamu lubeerera. Amiina. Gwe weesiga ani? Gumanyi ani omulamu? Gwe kale weesiga ani mu gwe? Wuliriza, olunyiriri olw'ekkumi lugambye bwe luti kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu, naye obulamu bw'alina ali nabwo eri Katonda. Amiina. Wuliriza, kubanga okufa yafa ku kibi omulundi gumu, naye obulamu ali nabwo eri Katonda. Katonda ye yatonda. Katonda ye nannyini bulamu. Ate kasoobeera awali ekkolero. Obeera awali ekkolero osuubira okuggweesa ky'olina? Nedda. Buli kaseera obeera olina. Obeera ddala mu kkolero
ngamba okubeera ddala mu kkolero ate okubeera mu kkolero nga si kubeera mu nti okola bukozi naye nga gwe oli kitundutundu ku kkolero eryo. Amiina. Oli kitundu ku kkolero eryo, oli mwana muganzi, oli mwagalwa. Amiina. Nkugeereza ku kkolero kiringa njagadde okugira ekifaananyi ekirungi. Obeera nga wakkiriza mu Kristo kati oli mwana wa Katonda ate Kristo nga mulamu ali ne Katonda, nga mulamu era ali nabwo eri Katonda. Lwaki? Nga naawe woba okimanyi nti Katonda yakutonda, tokkiriza, tosuubira kubeera omulamu olubeerera. Era gwoba okkiriza mugamba nze nange leero nedda, nze sikyesiga kati mikwano, nange kati njagala Katonda gwempa neesiga. Kale nsazeewo nze gwe neesiga, sijja kwesiga balala. Kanesibe ku Kristo, kanjagale Kristo gwe mba nzikiririzaamu. Yagenda okuntwala awatagenda kukola ki? Awatagenda kuggwa bulamu buno bwoma. Amiina. Olunyira olw'11 lugambe bwe mutyo nammwe mulowoozenga okubeera abaafa ku kibi naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Amiina. Gw'oba akkiriza Yesu Kristo toddaawo ogamba nti bannange era ate nze kinammalawo, bannange ate amaaso gano ganeegombye enfudde. Nedda. Ate wakkiriza mu Kristo, ebyo byo biraba bulabi. Olaba birabe ng'ebitaliiwo. Tera okugamba ekigambo nti bimma amazzi. Kasitaani kamma amazzi, kafe ennyonta, kamma amazzi, kalamateeka tuge ekadde. Amiina. Tera obagereza ku musajja Yobu. Tulaba Yobu mazima kasitaani yakamma amazzi, enkalamata n'ekatuga. Nekagenda nekeetugira ku munyaanya nekaluka emagombeko kanekeerya enkota. Amiina. Olunyira olw'11 lwogedde bulungi. Bwe mutyo nammwe mulowoozenga okubeera abaafa ku kibi naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Bw'omanyanga nti Kristo Yesu yamala okunfiirira ku musaalaba, n'afa eri obwenzi, n'afa eri obubbi, n'afa eri obukaba, n'afa eri okuyomba, okukyawagana, okukola kyokweyawulamu, byonna ebyo byonna we bijja gy'oli bitunuule butunuulizo ebiggwa buggwa ebimala budde nga weeyongera, kitegeera, nga weeyongerayo ogenda olaba nga ekibi kisigadde awo kikunkumuka kifudde tekigenda kuddamu kuwalampa. Kubanga wuliriza w'obeera yenkinyonyodde nti omutukuvu kireete bulungi. Wuliriza omwoyo gw'obubbi we gukwambala n'olowooza ng'olookalooka oyagala twala kintu ky'abandi, oyagala kitwala. Kasa olowooza Kristo yafiirira ku lwange nga tayagala bubbi, n'okimma amazzi n'ogamba gwenda eri obulamu bwe nnina bumala byengenda ofuna mu ggulu byawe bye bisingawo. Ogenda olaba ng'omwoyo gufiiridde ddala webyo, omwoyo gw'okwegombagomba ogw'okutwala ekintu ky'abandi nga gufiira ddala teguddamu kugolokoka mu gguli. Amiina. Alinga ntera bagamba nti omwoyo guyinza okwegombagomba n'otunuulira akantu k'abandi kugeza aka chocolate n'owula ng'ogwagala. Ye Mukama wa kasi omanya nti wafiira mu Kristo, wafiirira mu kibi. Kristo yafiirira olw'ekibi, okubba, okwegombagomba, okwenda, byonna byonna nga we biri. Ogamba ate mu Kristo ewali ki? Ewali obulamu, eri gye ngenda ofuna ebisingawo. Ogenda olaba akakasitaani ekyokwegombagomba nga kifiira ddala, omwoyo gw'obwenzi owulira gugamba genda afuluma, genda ewa gundi, gambako gundi, genda eri abawala, genda munnange weeyiseeyiseeko wano, we bati bakola, weeyiseeyiseeko wano, yambalamu kano, weekozeemu kali. Naye ogamba owa kaneebake kanfune ekinfuula bize,
ogenda olaba ng'omwoyo ogwo gufiiridde ddala enkya gujja katono luli ne gutajjira ddala ogenda olaba nga tokyabikolera ddala ng'obiviiriddeko ddala erinnya lya mukama waffe yesu kristo yeebazibwe ogenda olaba ng'obiviiriddeko ddala tokyabikolera ddala ebyokwegomba nga tebikyajja mu bulamu bwo ogenda okulaba ng'ofuuse muntu mulala nnyo omwoyo gw'obukaba gukwampadde kati njogera ku mwoyo gw'obukaba omwoyo gw'obukaba nga gwampadde abantu okusinga abali ku byeyo obukaba wambala nnyo omuntu ng'oli wekka okusinga nze wenkiraba basinga omaamu basinga oddadi abo obukaba nga bubambala nnyo kubanga obeera oli wekkaani anaakuyamba amiina naye bw'otaguwa budde ogenda omaliriza ng'omwoyo guweddemu amaanyi ogenda olaba ng'ekyali nga kibumbujja luli nga tekikyajja ogenda olaba ekyali nga kyakabiri nga tekikyajja nga buli wekijja weefuula bize ate weefuula bize wa mu kristo osinza otendereza osomye ku bayibuli owuliriza osomye bayibuli buli owetanira mu kigambo kya katonda ogenda olaba ekyo ekyoyo ekibi ekizuukira mu ggwe ekijja mu kifa ekyo ekibi ekibadde ekigolokokera mu ggwe nga kifa nga kifiira ddala ekyokulabirako nze nali nkiwuliddewo kamwa koogera naye olw'okuba sikiwabudde bwe nkiwulira n'ensoma bayibuli ogenda olaba omwoyo omutukuvu akututte ku nnyiriri ezikugamba okwaka okwegombagomba nze nasoma Abagalatiya okwegombagomba ogwo omwoyo ogwokwaka ogwo ogutta omubiri ogutta obulamu bwaffe ogwo ogutuzza mu kufa ogutuzza mu kibi ogenda olaba nga gukendeera amaanyi nga tegukyalina amaanyi gazuukuka nga ne we gujja toguwa budde ogenda olaba nga tegukyalina kifo amiina olunya olw'ekkumi n'olumu lugambye bwe mutyo nammwe mulowoozenga okubeera abaafa ku kibi nga wafa nga tekikyatuula mu ggwe ekifo kyakyo nga tekiriimu kati mu kristo tekyali kifo ky'okufa tekiriyo ekibi tekituula mu ye tekikyatuula tekisobola na kumusemberera amiina kubanga yamala okufa erijjo nakkeemagombi n'azuukira okufa tekumudduka oludduka era weeyogera ku linnya lya yesu ng'obadde ogenda oggwa ekigo tomanya na mpagi ekukwata gy'eva amiina newoggwawo tolumizibwa nnyo amiina nabagambako olumu nti nange nagwako nemmenyeka naye nayita yesu naye okumanya nga wamaanyi yamponya okugulu nakuyunga bulungi kati ntambula bulungi amiina kulinga okutamenyeka naye nga kwamenyekera ddala byo nekubula okuvaako amiina tugenda ku lunya olw'ekkumi nabbiri lugambye bwe ruti kale ekibi kiremenga okubafuga n'omubiri gwammwe ogufa amiina okuvoolanga okwegomba kwagwo amiina wuliriza olunyiriri lugambye bulungi bwe ruti kale ekibi kiremenga okubafuga n'omubiri gwammwe ogufa okuvooleranga okwegomba kwagwo ekibi bwe kiba nga kiza kyenkugambye luli eri mu lunyiro lw'ekkumi n'olumu kirabika byonna mbyogedde ekibi kasita okiwulira nga kizze ekibi okiwulira teriyo omuntu oyinza okuŋŋamba nti munnange sitaani yankema ekibi saakitegedde akitegeera bulungi nnyo era ng'onookola ekibi okitegeera wabeerawo omwoyo akulabula tokikola naye n'omaliriza ng'okikoze haleluya omwoyo akulabula bulungi nnyo tewandirwanye n'ogundi ogenda kwereetera ensobi kati olaba singa omukuba n'okola bwoti bwe bakutwala ku poliisi ne bakusiba jjukira ebintu ebigenda kuba nga biyimiridde emirimu egyo gigenda kuba nga giyimiridde ani anaalabirira abaana bo bwe bityo omwoyo gw'okukaba ne gukuyigolokerako nogamba bw'onaaba okoze masturbation ona kyogenda okufiira mu bulamu bwo kwegamba obulamu bwo
omwoyo omutukuvu abeera smart nnyo okubuulira ebyo ebigenda okubeerako ng'omaze okukola ekyo ekibi. Ekigambo kino kirugambye bulungi nnyo, kale ekibi kiremenga okubafuga, kubanga obeera otegeera bulungi nnyo teri kibi kijja ku muntu nga takitegedde, nga tamanyira bubi bwakyo. Amiina. Obulungi bwakyo okimanyi, ogenda funako katini bwa kiseera buseera, ate kibi okufunamu ekibi kwe kusinga. Kyogenda ofunamu genda funamu kitono, naye ng'ekibi kigenda osigala ku ggwe, kibonerezo kiramba. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tujja kuddamu tululaba olwo olunyiriri. Olunyiriri 13 lugambye, so temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubanga ebyokukozesa obutali butuukirivu. Nawangayo eri Katonda, neweewangayo eri Katonda n'abamu abava mu bafu n'ebitundu byammwe okubanga ebyokukkiriza butuukirivu eri Katonda. Amiina. Olunyiriri olw'okumi lugambye, teweewaayo eri ekibi, tewaayo bitundu byo eri ekibi, teweewaayo kukozesebwa eri ekibi. Amiina. Kati okugeza, waliwo ekigambo kye ndi mu kubanyonnyola obulungi nnyo. Ebigere byebyo bw'otambula n'obitwala mu bwenzi, osituse ebigere byo bitongooseza bulungi, obyambaza engatto n'obitambuza, obitutte mu bwenzi, obitutte mu kukola ekibi, ate omubiri ogwo gujjukira gufa, guvunda, naye mu mutima gwo tekigenda kuvaamu. No, tekigenda vaamu, ekyo tebyakulimba, kigenda sigala nga mwekiri, era tolikyerabira. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Omumwa gwo gututte mu kuyomba. Ovudde mu nyumba yokubanga owulidde waliwo yakwogeddeko n'otandika omuvuma, waŋŋambe weeyogeddeko, lwaki wanjogeddeko, biki, n'otandikira awo okozeseza emikono gy'okkuba omuntu, emikono egyandibadde gikuba mu ngalo egisinza Katonda ng'ogulumiza Mukama. Omumwa ogwalibadde guyimbira Katonda, emmeeme yonna esigala nga nsanyufu, obikozeseza okukola obubi. Lumaliriza nga lugamba nti biwengayo, ebitundu byo biwengayo eri Katonda nga abamu abava mu kufa, ng'ova eri nga wava mu kufa, ebitundu byo biwe eri Katonda. Kyenva nkeera ku makya ne nkozesa omumwa gwange okwogera ku bulungi bwa Katonda. Amiina. Okusinga okukeera ku makya otandika okusoozaasooza abantu, okutandika okuwemulugunya, okutandika okuyombayomba, okutandika okukola ki? Nedda. Akamwa akange nsooka kakeeza ku makya nenkawa eri Katonda. Sisooka busoosi, wabula bwe mpulira njagala, yadde ng'ekibi kizuukira kubanga kitegedde ky'okoze. Naye olunyiriri olw'ekumi lugambye ekibi tekitufuganga. Amiina. Kyova muganda wange akeera n'aweereza Mukama, n'ayogera ku bulungi bwa Mukama. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Okeera n'oyogera ku bulungi bwa Mukama, n'osinza Mukama, n'okola ki? Emikono gyo n'ogikozesa okutendereza Mukama. Ebirowoozo byo ne bibeera smart nnyo ng'ogenda kwogera ku Mukama. Omubiri gwo ng'ogukozesa okuweereza Katonda, okugulumiza obulungi bwe, okugulumiza byonna ebirungi byakukoledde. So nga toguwaddeyo eri ekibi. Mukama abampeera ennyo omukisa, abanjagala Kristo omulungi, era gwe abadde yeebuuza nti weekuuma otya eri ekibi. Soma Baluumi 6 olunyiriri olw'omwenda. Soma Baluumi 6 okubira ku lunyiriri olusooka paka yonna omaleyo, otegere engeri tulina okwekuumamu eri ekibi. Omwoyo Mutukuvu ajja kuba simaati nnyo okuyigiriza era okulungamya otegeere ebigambo bino, kubanga byawandiikibwa omuntu ow'omwoyo. Amiina. Byaba eri Katonda. Abanjagalire Kristo omulungi omwesigwa. Taata, kwebaza olw'amakya gano amalungi, kwebaza olw'ekigambo ekirungi ky'otumidde eri akamwa kange. Weebale Taata, kubanga ekigambo kyo kisala
kisala luyi n'oluyi Katonda omulungi omwesigwa kuba nange nkifunye mu n'abalala Mukama nsaba bakifunemu abanakiwulira n'abali mu kisomawo kabaka wa bakabaka Taata omulungi ekisa kyo kibeere wamu naffe okwagala kwo abaweereza bonna abaleeta mu maaso go Taata omulungi omwesigwa leka ekisa kyo kye kiba kibeera wamu nabo okwagala kwo amagezi okutegeera n'okumanya ebigambo bye banaaweereza kabaka wa bakabaka ebiva gy'oli leka bibeere obulamu bibeere okwekya bibeere okununulibwa bibeere amaanyi bibeere omukisa eri obulamu bwawe bibeere ekyessanyu essuubi okutegeera n'okumanya Katonda omulungi omwesigwa omwomutukuvu yaba abakozesa ekisa kye kiba kimala omwomutukuvu agulewo amatu gaabo abanaawuliriza n'abo abanaabeerawo abanaaweereza kabaka wa bakabaka osaanidde Katonda omulungi omwesigwa olunaku olwaleero ntuwongayo mu maaso go engendo zaffe zonna nziyiringisiza mu maaso go kabaka wa bakabaka ekisa kyo kye kiba kimala amagenda n'amadda taata tukulembere emirimu gy'emikono gyaffe girabisiza omukisa Taata omulungi ebyaffe byonna bisiringa musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu obuweereza bwonna buli bisiringa musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kabaka wa bakabaka essaala zonna nzisiringa musaayi gwa Yesu Kristo era nzirangirirako omuliro zitambule n'omuliro ogwaka waleme kubaawo abalangira abafugira mu bwengula abalangira abafugira ku ttaka abalangira abafugira mu bbanga abanaawamba essaala zaffe zigende n'omuliro nga zookya zigende n'evvumbe eddungi bamalayika bazaanirize kabaka wa bakabaka tuddibwemu okuyita mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabidde amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okusa kimu mu muntu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina abanjagale Kristo omulungi musiibe bulungi